nga 3 omwezi gw'Ekkumi last year 2024 nga ndi wano kubuna omulimu. Nali mpezezza emyezi 3 mu kkata, naye emyezi egyo 3 nga nakaweza olunaku lumu nga we nabagambye natuukira wa agent teyanninda nga nali nkyayokya nga kyaliko n'akafoofu kirabika nga ndiko ne kasiiru kyali mupya tuku kuba natuuka Sunday ku Monday emboozi ya agent eyo kyeka njagireetanga ekiboozibozi sigenda gigatta nnyo mu mboozi eno ejja wanvuwa kubanga naye yali mpanvu. Agent kutuuka ku kankuyite nakunkwata bannaye nga n'ekisooka nalina mu nsonga zange. Omusajja oyo teyaswala, teyatyanamu, teyeesikamu oba kiki. Njagireetanga kiboozibozi bwe kinaaba kisobose. Kiboozibozi kutuuka kugwa mu bisiyaga, mu basiyas. Mukama Katonda. Mu 1 week wenaalireyo byonna nengenda nengwa mu basiyas nempona okusiyagibwa bannange. Kakati yo kanveeyo nzirenge eno nga 3 naye nga mwebyo ebiseera agent yamala nanfunira omulimu mujukira bamutisatisa nanfunira omulimu nenyina mu Bayindi Nesta Siimayo kati mu Bayindi gye nali nafunako gaayi nga twalinga twogera naye engeri gye nali tisefuluma meetinga amaze fulumayo nga nvuddeyo mu Bayindi nga ngenze mu bed space omulundi ogwasooka ngenze mu bed space ne mu meetinga tugenda mu meetinga gaayi nga yakyama mumanyi ono owa 10 nga yakola akanajjolo bannange ng'omusajja nga gaayi yakyama ali muvubuka mutototo nga yakyama ne tukomaawo naye twogera paka kati twogera bwogezi naye ebyokumiitinga gwali gumu ne ngamba omusajja musobola bannange aluma bannayo vanire yakyama aluma anti oba abeeranga mumanye empenduzo oteekamu bwoti n'osika bannayo vanira aluma nagamba ono sirina gye mutwala oyo ne mukomyawo basigaza nkolagana yakwogera oli otya naye wemba nina kyenjagala bambi kuba bo babe akola bweru wemba nina kyenjagala anyamba nakola kinakindeetera oba nakinfunira naye ebyokweyagala byakomaawo kakati mukatande eyo nayo awo akaze ne kakomawo kasitukira mu butande eyo anti nga tokola kera kwebaka kulya wammanga omuze gusituka namalawo weeks zaali 3 nendyoka nenfuna omulimu guno ogwokubiri wendi kati naye nga mu weeks ezo 3 mwalimu abasajja baali 6 wemba seerabidde naye mu basajja abo mwalimu Abannakenya naye mu basajja abo mwalimu omusajja omu bannange na meeting omusajja yali simukomole. Oh my God, yali simukomole ng'omusajja alina vanira omuwanvu nga munene banaye ng'oli omusajja alina kye bayita amaanyi. Omusajja andira essaawa 4 non-stop nga tawumudde nentuuka ne musindika busindisi ngamba yali Munnayuganda era nga twogera Luganda. Omusajja ne mwesikako bwesisi bannange nze namaze bannaye kyanga nzunga ate leero nagudde ku kyokya. Temuna nti abasajja atali bakomole bagamba baba bagonda simanyi vanira abo abagonda tayingira bulungi naye oli omusajja yali nga kanguyite na mukono ngwine ngeje gukaluba bweguti ne gusiba omusuwa naye ng'omusajja si mukomole. Olaba yali alina byakozesa bannange kuba nabiwuliranga eyo mu Butanda mba Nigeria balina obudagala balina obuwunga balina tyubu balina bye banywa kugamba nenga oba naye yali ng'akozesa ebyo bannange ng'omusajja takoowa nga takoowa takoowa yali mukulukulu myaka ndowooza nga 35 awo 35 naye nga mutinitini munenenene alimu engeri y'akajimu yali akuba jimu. Omusajja nadduka kibambulira nze gwe mulaba maama kakati envayo eyo mu Katande eyo yennyini gye nasooka n'okulaba munnange abeegatta nga ndaba okundiira mu maaso abantu ne beetundula vanira nga ndaba nasooka birabira eyo si mu Katanda bed space yaffe baali tebaleeta mu basajja but nga mu abawala musobola okugenda mu y'abawala naye nga musobola okukikolera mu y'abawala naye nga obutanda bw'abawala temukola ki temuleeta mu basajja we baba bazzeemu just kuba kunyumya bakkirizibwa oyingira naye tebakkirizibwa kutundulira mu vanira ekyo ekyali kati mwana wamutundulira vanira mu butanda eri obw'abasajja nange nali ngenzeeyo oluusi nga tujjula obutanda nga bumanyi okujjula ne mubeera nga abamu temulinayo musula newankubadde oba akasasula kati banene ababeera nga
bazze muzi off osigala osasula akatanda ojja mu off yo nga weebaka kati ng'oluusi ogenda okujja ng'oli akatandako nga baakamutunga baakatunze bane nga tolina we weebaka nga newankubadde kako gw'okasasula naye nga tolina we weebaka bannange ng'emivuyo egiri eri ng'oluusi tusula mu bw'abasajja ogenda eri mu bed space y'abasajja n'osula eyo enkesi nga gwogenda osula naye akkiriza naye nga nga sivanira nga muteesa nti ngenda sula naawe kweganga byakukolagana kanjiyite nti enkolagana nti kweyamba kuyambagana bwekityo kyali kuyambagana nti obutanda bujjudde kansuleko eno bwekityo naye nga vanira nedda mpozi era nga gwoyagadde naye ng'ensonga eyatusuzaayo si vanira wabula kuyambagana buli omu afune we yeebaka wali watono ate nga bantu tuli bangi kale nga waliwo ebituuka wiiki eno nebeera nga aba off tebazze nnyo nga tewajjudde ne wabaawo wiiki eri nga ng'abaana bangi nga bazze nga bujjudde bwe bityo kakati eyo vanira nayo navaayo nga mutambuza bannange kakati nzira eno nga 3 wennakomye mweri eyasoose eyasembyeyo oba mu paati yakumeka lowooza nga ya 10 nasembyeyo nga mbagamba nga 3 ogw'ekkumi nsisinkana Guy musisinkana wa musisinkana nga ngenza olaba Pretty kyesabagambye nti Pretty tuli mu nsi emu naye yali boyfriend we mujjukira boyfriend gye nabagambyeko ebiseera we nali ne Rasta nga tugenda abali bakola mu kampani nga tubba amafuta biki kati Rasta yali boyfriend wange then nga naye alina boyfriend ngina muyita Kablaza tuba tweddira gumu era mutwalanga bro wange kati yika muyite Kablaza kati yo Kablaza yali boyfriend wa Pretty bonna ffenna tuli eno era eno najja manyiyo abo abantu basatu nagenda okujja eno nga bemanyiyo kati ffenna tuli eno okujjako Rasta yali Uganda kakati Pretty nali ngenza omusisinkana alina we yali ali naye nga yali azze naye kusisinkana mikwano gye ng'avudde ku accommodation kati nange nga nali nzizemu off kola olunaku lwa 3 off yange yali ebeera Lwakutaano kati nali nzizemu off ne mugamba nga twayogedde before nti eno mu katanda njagala vaayo kubanga nsasula akatanda buli mwezi kalinga ka 3 buli mwezi sasula akatanda naye sikasulamu baklanti baffe abalungi mwebale nnyo gye mutuusaako engalo madamu Dembe lyonkomyewo bakasaba baffe abalungi abaagula kitukutwe mwebale nnyo mwagula era mpiseyo naye ndaba essanyu lingi nnyo nga mwazimba mwebale nnyo kuzimba mubadde mumanja kitukutwe mumumanja nasigazaawo poloti egi emu 5 ku 10 ndowooza olaba etandikira awo negenda wali obaana era nga bwe nabagamba weetaaga okujja naawe kyapa weekiri naye naawe kenyini noddamu n'opima napolosi nga bwetambula ndowooza neighborhood mugiraba bannammwe bonna bazimbye ne poloti yenyininyini weetandikira neibone kino ekikomera naye azimbyemu kalinaaye so kitukutwe nkomyewo nasigazawo poloti emu yokka otambuza bigere okuva ku kkubo oluviramu wali waba olinnya takisi oviramu wali ku kkubo balage ne neighbono poloti weetandika gwe bayawula naye saagala byate tewali bantu ate biki so walkable distance okuva ku main n'okutuuka wano 5 ku 10 yokka yeeriwo nasigazawo poloti emu yokka duka misinde ezimba apartment bwagala ozimba apartment agala ennyumba y'okusulamu yes buli mwezi sasula akatanda naye sikasulamu ate siina mu bintu mujjukire sajja na bintu agent oyo yangamba tojja na bintu byangu n'engoye nga nnya kugana najja n'otusawo tutini nga siina bintu kati ngenda okulaba katana akasasulira bwerere just mbuzi gye neebaka ekubokutaano nti nendaba nga kintu ekyo kigenda making sense nina okukola ki ngenda kukwata obuntu bwange bwonna bwe nnina either mbuterese eno oba ngende nabyo ku mulimu mu nnyumba gye nkolamu kati akatanda naye nkasiibulamu kola olunaku olwa 3 era nasookera eri ku makya nezirayo ebintu byange kati nazijja ne wa Pretty nga yayogedde n'oyo mukwano gwe nanyini eyo nnyumba gye baalimu nga ngenda kubeera nga ebintu byange mbiterese eyo kati nzija nsangawo abantu bangi mube nasanga mu mwali oyo Guy ngenda muyita owa 3 nga nsisinkana 3 Guy kola olunaku 3 Guy oyo wenamulaba yanyumira yansikiriza kale naye nga si kyamaanyi just alabika bulungi afaanana bulungi si muddugavu si mweru ali awo Pretty yalina okuddayo ku mulimu kubanga ye teyali off ye just nti shift ye yali etandika late kati yali azze nasobola okumiitinga kati wabeerawo Pretty n'atuuka n'addayo ku mulimu then nze neesigalawo nabo bakyali nga sibamanyi
gwe gwali gusoosa balaba naye nga awo waka nali najjawoko before nali najjawoko lwali olunaku lumu naye saasangawo bantu bangi nasangawo abantu 3 nanyini nnyumba n'omuwala omulala ngenda muyita girlfriend wa Tatu Guy by then ne Pretty nasangawo omulundi ogwasooka kati guno gwenkomyewo ndeese ebintu byange gwakubiri kakati Pretty atuuka agenda atulekawo n'oyo Guy Tatu Guy ne nanyini nnyumba naye atuuka agenda nga kiti etuuse agenda atuleka mu nju tusigalamu abantu 3 waliwo omulala mukwano gwabwe omulala kati tubeera omwo tunyumyanga nabagambye nze okuconnectinga ne boy child kyangu nnyo okusinga abawala connectinga kale emboozi ejja mangu okusinga abawala tusobeerawo olunaku ne tusirikawe mbanga gwe mulundi ogusoosa okulaba kale emboozi enzibuwalira okufuna n'abawala abalenzi ennyanguyira kubanga mbe ndi wa kitonde kisajja kale ennyanguyira okufuna katwasigalawo ng'era ekibozi nga twakakinze dda wamma kibozi nga kigenda mu maaso alina enviiri alina akaviiri akaali kakutuse ka dread ke kati nga nze manyi okukola ki ate nalina empiso mu nsawo yange nali ntambulanga n'empiso yange ekola enviiri tine mugamba nsobola okutereeza bikiranga osobola n'okunstayiringa nti ye nga ntuula ku mutwe gwa musajja natandika mukolako munnange enviiri ne mugamba naye siri profession but nsobola okubaako kyenkola ngamba gwe kola tofaayo ngakola Tatu Guy enviiri nganyumirwa bitya nga munnange tubaawo bwe tutyo time yatuuka oli omulala yali naye agenda yalinayo pate kati nga naye agenda mu nyumba tusigalemu abantu aba 2 nze ne Tatu Guy nga tubaawo ng'oli atuuka agenda natuuka time obudde sawa kangambaawo nga 9-8 otulo ne tunnuma njagala kwebaka munnange nga ngamba kubyo otulo tunnuma njagala kwebaka mujjukirawo si wembeera just nakyaddewo bukyazi mikwano gya Pretty kati nga ngamba osobola okwebaka waneeno kubanga mwalimu entebe naye entebe ze zibeera ng'obuliri bwe bati nga ngamba osobola okwebaka waneeno nga neebaka kati mba neebaka nga ngamba oli fine kwegamba kyesa obagamba oli Guy alina care njawo omuntu naawe n'osiima is a caring man, understanding man, loving man bannange ngamba ekindeke ki Guy ng'atandika kumpa care olwetandise nambuza oli bulungi mudowooza erikakkamu anti mugambe njagala kwebaka namugamba munnange ndi bulungi namugamba ndi bulungi ngamba okay nkuwa ekyokwebika namugamba iye bampe ekyokwebika ng'aleka ekyokwebika kakati Guy nga tubeerawo atuuka ngamba ofaayo singa nkukwatako ne mugamba ewa nangamba just kukwatako bukwasi ne mugamba saagala kunkwatako nangamba naawe tofaayo singa nkukwatako ne mugamba soko ndeko wabula malokola kikumulamu njagala kwebaka nga tubeerawo kale naye before ng'oli Guy tannagenda oyo kyali oba okay Tatu Guy ayina akalimu ke yalina omulimu kuba naye yali azzemu ofu ye naye ayina bino ebyokweyiya atunda obuweke nkomye ayina babaayo n'ebyokweyiya byabwe sikinsobola okugamba kati ye yalina kuba waliwo abakubi batatu waliwo abakola biki naye nga baba n'emirimu egyabwe mu zikampani gye baba bakolera kati neno just libeera side hustle kati yali alina obukebera sirimu biki ng'oli omulala tannagenda gwe nabagambye yadde agenda ku pati nga akyaliwo baŋŋamba waneno tetubeera mu nnyumba eno na muntu nga tetumukebeza buli mukwano gwaffe oba buli muntu ajja waneno nga mupya tumukebeza neŋŋamba sakina mbuzibu neŋŋamba okay kiri fine munkebera ne bankebera nga ndi mulamu ne baŋŋamba congratulations ne bagamba okay thank you biki ne baŋŋamba we bali kwekuuma neŋŋamba neekuumira ddala mugambe yeekuumira ddala natandika n'okwekuuma nga maze genda Sudan sijja balimba kuba we nasookera okwekebeza awo ne mmanyi obulamu kya bugagga netandika obukuumanga munnange newankubadde era emize tegyakuuma naye awo tandika okwekuuma wesitakukebeza olina okwambala munnange newe nakomawo era Uganda nakolanga kyekimu kebeza kwambala saddamu kola nsobi ze nakolanga luli eri nga ngenda bugenzi nga sirina kimanyi
kubya engambimanyi sorry ngambimanyi naye nga sifaayo kangambe nga sifaayo nga sikebeza nze natuuka obulamu netandika obuwa amakulu nankebeza kati bankebedde congratulations katudde eno mukwebaka mpumudde njagala kwebaka namnaye gayi nga mbeerawo neebaka namaane neebaka otulo naye nga waali awo yeebaka side kumpi nange bwenti yaneebaka aside naye mujjukire si boyfriend wange si kiwabula tusigadde mu nju babiri kati nga tubeerawo wabula erinnya lye kyesita bagambye we nawulira erinnya lye nga bamuyita ne mubuuza ye gwe gundi erinnya lye naŋŋamba ya ne mugamba mujjukira omuwala gwe nabagambyeko nti omulundi gwange gwasooka okujjaawo nasanga abantu basatu Pretty n'omuwala gwe nayise eyali girlfriend wa Tattoo Guy then ne nanyini nyumba kati nga we nawulira erinnya lye nga mubuuza ye gwe boyfriend w'oli omuwala gwe bayita gundi ko ye nti nedda nga mugamba anti we najja waneno nawulirako nga boogera like nabasangawo nga balina ekibozi kibalimu kati oyo omuwala mbu yali anyize ne boyfriend we oyo naye ono oyo Tattoo Guy we mubuuziza ngambe si ye yaŋŋamba agamanya tugayina wano abantu babiri mugambe nti ng'amwegaana anti oyo ndowooza ayagala kwana nga yeegaana omuwala gwe namugamba nga kitwala ize namugamba naye mbadde manyi yeggwe biki ate nga luli we nali mpulira kuba omuwala balinga kale abamubuulirira atwaye nti balinga abamubuulirira nti baali batabuse ne gaayi we mbunga omuwala yafunye omuvubuka omulala yafunye omusajja omulala kati nga bamugamba omusajja wo muvudde wala simanyi balina omwana e Uganda ajjukira etaata w'omwana wo biki tewandimukoze bwotyo ebintu bwe bityo kale ng'alaga amwefuulidde ate ng'omusajja eyamukola kye yamuleeta ku kyeyo Tattoo Guy yaleeta omuwala ku kyeyo omuwala afunye omusajja omulala mbu yeefuulidde Tattoo Guy by then ebyo byaliwo omulundi ogwasooka inasobola okujjamu ennyumba kati nga bamugamba tewandikoze bwoti biki Guy akwagala biki kati we mbuuza ono neyeegaana neŋŋamba mbadde manyi yeggwe biki neyeegaana naŋŋamba si yenze neŋŋamba okay nga tubeerawo kati tutuuka neebaka nzuukuka nga tunyumya then nga tulaba firimu vibe kale ng'ebaawo tuli mu nnyumba babiri bwe tulaba firimu ne tuteekako music netuzina kale twakonekitinga mangu netuzina embeera zaffe oba nga ne zikwatagana nga ffenna vibe tuyina netunyumirwa time yatuuka nga tusharinze namba. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tuyina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6-in-1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tuyina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Ffenna vibe tuyina netunyumirwa time yatuuka nga tusharinze namba nga nina okudda ewaka kuba nze ofi yange nali sikola ki sisula wabweru nali sisula wabweru awo nali ndekedde osula wabweru kuba mukama wange yasooka kumpa omwezi ogwasooka naafuluma omulundi gw'omwezi, omwezi ogwokubiri nafuluma emirundi 2 mu mwezi, kati ogwo omulundi ogwokusatu egwalinga ogenda owerinye omwezi ogwokubiri kubanga ennyumba nali nagiyingira nabe najja gwa 7 eri nengenda gwa 7 awo wakati nevaayo gwa 8 awo wakati nembeerawo ebbanga linamala bed space ya weeks 3. Eno ennyumba natandika ogikolamu omwezi gwali gwa 9 nga 7 ogw'omwenda, kati omwezi ogwo ogw'omwenda omunafuluma omulundi gumu, then omwezi ogw'ekumi nenfuluma emirundi 2, ogwokubiri nga gwe ogw'olwasatu ndyoke meeting oyo gayi, kati okutandika omwezi ogw'ekumi n'ogumu paka kati nfuluma buli wiiki.
week from olunaku lw'omwezi. Kati olwo lunaku nali nsuze eri mu katanda naye nga nsenguseeyo nenzija n'ebintu byange waneeno. Kati nga nina okuddayo olw'eggulo, kati time etuuka oba ekiro, time etuuka nga nkola kingo gayi nga mugamba nze nina okuddayo ku mulimu biki kinanga okay nange nina okuddayo mu accommodation yange. Kati nga tusharing enamba nga tutandika kunyumya gayi nga tankwana nga munange tubaawo naye nga mugamba nzi nakimugambira banange ensobi yange ngenda gyogera nga nsobi oba owedda nzija nzogera kimanyi owedda njogera nti kino nakikola nga biki bwe bityo. Ensobi yange ngenda gyogera nti nsobi naddala mweno story eyo yogayi ngenda buli nsobi yange ngenda giyogera nga we yali, ekibi kyange kyogere nga we kiri nti ekyo nakikola bwe ntyo. Kakati nali wa mazima gyali naye nga wa mazima ate nnyo kuba tribe ye bayirawe kubanga ndegwe nakakasiza nako bibagamba nti tribe ye ebeera y'amazima nnyo. Naye gayo oli yalina amazima bambi yali ayogeranga amazima ng'afuba okulaba nti tannimba naye nga gwatalimba mukwano tamanyi kimuli munda. Anyway nga mugamba naye nno wakati nga nkwana olwo tuvuddeyo eyo tuli mu weekly days tuli ku mirimu biki bikyawo wakati nga twogera nga mugamba naye nno lowooza nze nina omukwano bwentyo agezaako okunkwana. Kati nze nga mugamba naye lowooza nze nina omukwano ekyamazima nga sirimbyera nali sirina mukwano. Abo abantu bonna nga wenzize mboogera nze omuntu ndowooza gwe nalagako omukwano ye yali gayi yasooka yatwala nakabege yange newankubadde simanyi twayawukana tutya, simanyi kyatwawula kubanga nze tetwayomba ne mu baggayi abo bonna bebagamba sirina muntu gwe nayawukana naye mu bubi okuleka Nicholas ndowooza ye muntu eyankuba pozi ne Mr. A. Kakati sijjukira twayawukana batya ne gayi ye yasooka kubanga tetwadetinga mbuno oba nembeera naye yekka okumala n'omwezi ndowooza tegwawera nali ntandise obbuukira abalala so sibeerangako mu serious relationship sibeerangako neŋŋamba bannange oba ki n'amaziga gange agasooka okukaabako nakaabirako oyo Mr. A nga byakolanga binnumya kwegamba ye muntu yekka gwe nasooka okukaabirako. Oli yatwala nakabege ekyankaabya nti baali baagala musiba nga nkaaba butamusiba naye teyakusabakaabako bulumi nti annumizza. So mu story yange eno nakakaabako ndowooza emirundi ebiri nga onkaaba olw'omukwano. Oyo Mr. A yankuba gye nagenda nenfumbirwa eyo ku kizinga yankuba olw'obutambi nandayo obutambi bwa mukazi we kumurekodinga oye nakaaba sijja kwegaana kuba nali mweguya nnyo nga we nabagambye nti nze nali mwagala okusinga ye. Nakaabanga nga buli kyankola kinkaabya buli kyendaba ekiruma nga annumya nga nkaaba nze gwe mulaba ye muntu yasooka okunkaabya ku maziga bano abasigadde nabeerangawo. Ekisooka abasinga nalinga simala nabo bbanga kati nga sigenda kulaba bubi bwe na bulungi bwe ntuke kukaaba nga abasinga mulundi gumu kwegamba sigenda tewaliwo kigenda nalaba mbu kinkaabye tetwabanga serious saabanga serious nze nganzi nabo bwe bityo kati sifunanga kwati break. Newankubadde Mr. A yankabe naye era teyali heart break so agamba nali heart broken kubanga navaayo yes nga nkaaba naye nga I wasn't heartbroken bannange era nga nze simanyi heartbreak weeruma kakati ndifuna kwani kwono tatugayi naye si oba njiyita heartbreak wali obaddeko ne weereetera heartbreak nze neemenya omutima teyamenya mutima kankiyite neemenya omutima ntya kakati nze sikaabangako sirumwangako mukwano so byonna nabimugamba namugamba nze sirina mukwano saagadde nkulimbe kubanga nabo bagayi bonna nabeerangawo abo baddadi Jemi baani twabeerangawo nga just kunyumirwa naye nga si mukwano azim kuva ku mutima nga sirina mukwano ku mutima nti omuntu mwagala kuva ku mutima nedda just nalinga mwagala lwa mubiri kusanyusa mubiri kwegamba kubeerawo okutambuza bulamu naye nga ku mutima gwange nali sibayina nga sirina bantu ku mutima gwange. Omutima gwange gwakoma ku gayi yatwala goti yange newankubadde simanyi kiki kyatwawula oba kwali kwebulako tetwayomba tetwakola ki nono Mr. A eyankuba bebo omutima gwange bayika kirabika gwe gwali gwagaddeko abasigadde just kubeerawo kiri nnomo oba nkitwale nti kiri nnomo nti saabagalanga kuva ku mutima era kyeka naabagala abantu kyeka nga babiri bebo then nono gwe ngendo nnyumyako ate ye namwagala heartbreak mugenda bitegeera naye nga abo abantu bonna abasukka ne mu 10
nali sikaabirangako muntu, nali sidda nkaawo mbu nennumwa, nali sidda nkaawo mbu omuntu mulina ku mutima nedda. Kakati ono Gayi mugamba nze nno nga siina mukwano munnange anti ankwana ne muganze siina mukwano kiri gy'oli obeera nange oba obutabeera nange nga n'okweguya nze sikyeguya nga we nabagambye okuva ennaku bwempi omutima gw'okweguya ekitonde ekisajja mbu olw'omukwano nga gwafa seeguya seegayirira kwegamba nga ndi awo bubeezi gwamanyi ate si blockinga muntu era wentuukire ku blocking omanyi olina kyokoze kyamaanyi. Obuzibu bwe nnina era obumu ku bwo nze simanyi kukyawa like mbu kuba nga tuba tetuyombye nga we mbagambye saawukana na muntu mbu nga tuyombye just communication ngisala busazi ne bukira nga sikyayagala wadde okutunulako wadde okunyega kati siyomba nga nalinga siyomba nabo nti munaye mbu ntuuke ku blockinga wabula nga nkugamba wetuba twawukanye nga nkugambye nze nkivuddemu woba oyagala sigalawo tusobola osigala nga twogera nze sikuyinaako obuzibu woba toyagala kiri gy'oli okusigala obutayogera nange kweganga bwe nti nze bwe ntambuza obulamu wojja ne twogera era abamu njogera nabo simanyi kale nze kwesalaku mbu nensala communication omuntu blocking biki wajja nambuuzaako kiri fine twogera waba tambuuzaako we mubuuzaako bananziramu kiri fine kwegamba bwe nti ogwo oli waddemba okumbulookinga naye nze si blockinga gwamanyi kakati aŋŋamba nze mugamba siina mukwano. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda ffe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda abeesubwa mu nsika ya furniture. Waba tambuuzaako we mubuuzaako bananziramu kiri fine kwegamba bwe nti ogwo oli waddemba okumbulookinga naye nze si blockinga gwamanyi kakati aŋŋamba nze mugamba siina mukwano nga ŋŋamba yiye okutya nga tolina mukwano biki munaye nga twogera nga tubaawo Gayi nga tukola kinga njagala nga byonna bitegedde nga mugamba saagala bitu byakunkubira essimu enkuulako waya saagala kwogerako nnyo ku ssimu tonkubira nga musomera amateeka ngamba okay kiri fine amateeka nga gamenyebwa Gayi yankubira ng'essimu nentuuka munnange nno nembeera fine nakyo nga twogera video call wuyo kiki atwogera munnange omukwano nga gubaawo waita weeks 2 nga tuteesa okuddamu meetinga muzi off nga tumeetinga olwo tuli mu gwa 11 bana musinkana nga 3 ogw'e10 twatandika ffenna ogw'e11 nga tumeetinga omulundi ogwasooka ngera ddamu ankebeza nga nange mukebera ku luli saamukebera baakebera nze nzekka tetwasooka lwe nabasanga baleke baŋŋambe nti eno ennyumba tetubeerawo n'abantu nga tetubakebezza baakebera nze nzekka bo tebeekebera kati bwe twasisinkana ebyababiri azimya okumeetinga nga tugenze olwo yali vanira agenda kuluma yankebera ne mukebera nga we nabagambye yali abitunda ebyo byonna ebikozesebwa okebera ebyembuto biki kakati nga nkebera nange nga mukebera nga ffenna tuli fine nga tubaawo vanira nga aluma nga mwagala nga we mbagambye mba nkwagala naye si ku mutima azini nga sikijja ku mutima oba nga sikutadde mbu bannange omuntu mwagala n'omutima gwange no just tubaawo nkwagala kunyumirwa oba nkinyonnyole ntya kuba omuntu ayinza okuŋŋawo oyagala otya omuntu nga tomwagala ku mutima kisoboka ng'omuntu mubaawo mweyagala naye nga si ye muntu gw'osobola ogamba bannange watabaawo era bannange watakulira bubi si ku mutima era nga naye nkimugamba nze nno nalinga ndi open gyali ng'ate naye ali open gyendi nga njagala mugamba ebyo aleme kubeera surprised kati nga byonna mbimugambanga nga mugamba ssebo nno nze tugenda bbaawo naye sigenda kukwagala ku mutima kyamazima nga wenagaye siina mukwano nze sigenda kubeera nga nkugambe buba naye nkwagala okuva ku mutima era nyongera bategeeza bamaada ne bafada nti Gayi oyo twatuuka kwawukana nze simugambangako nti nkwagala era ekigambo I love you nze nzibikira nakoma kigamba Gayi wange owa Nakabege na Mr. A abasigadde bonna tubadde ngawo nze ekyo kigambo kinzibuwalira okugamba omuntu nti nkwagala era nga wongamba nkugamba bugambe okay thanks sikuddamu mbw I love you too kinzitowerera
namugamba ekyo ekigambo nyinza okulwawo okukikugamba kubanze simala gakyogera nangamba okay kiri fine era twabangawo nga wakingamba mugamba bugambi okay thanks always bwentyo nga bwe mugamba always thanks nga musajja takoowa kubanga nali nakimugambirawo nti nze kinzibuwalira so nga tubeerawo obulamu nga tutambuza vanira nga lumu ogwasooka ogwokubiri twamiitinga nga buli Friday buli week twamiitinga nga mu bifo ebyenjawulo mu rooms ez'enjawulo abali eno mubimanyi okupangisa buluumu nga tumiitinga ng'omukwano nno weguli naye guli obutali bwa ku mutima nti muntu biki naye ng'omuntu watulaba alabira ddala n'abantu abeeyagala n'emikwano gye bami ng'omusajja agwa mu mukwano bite kugwa mu mukwano yanjagala yandaga keya gayi nga wamazima gyembi banaye ng'afaayo n'ayagala amanyi oli otya n'ayagala kuganga buli kantu afaayo kumbe gwafaako natubaawo munnange nga nange mulaga nti oba nti mwagala oba nti ngezaako okufaayo naye nga sikola nga ye we yali akola ye waba nga yali ku 9 nzirabika nali kwana kati nga tubaawo keya weeri womwagalira abaawo kwegamba nga akufaako nga sitandika okumwekyangako kati nno kambaddusaawo ne we yagenda e Uganda oyo gayi yagenda e Uganda yatuuka n'afuna vacation ye nagenda Uganda yamalayo omwezi gumu ng'afuba okulaba nti buli lunaku mwogeramu buli ssaawa mwogera nagamba nti nina kwebaka temuyinza kunga temumbuuza mbu kyogamba mbu teyakolangako ku bwenzi sikirinaako obukakafu nze ekintu omuntu gwe sitakutte na kintu sisobola kukolaki kutandika gamba mbu yali mwenzi kuba sirina bujulizi nedda teyandagaako ngeri yonna yabwenzi essimu ye nalinga mbeera nayo ng'agimpa sitta oba yalinga abijjamu kyensobola bagamba nze gayi teyali mwenzi kubanga saamukwata sisobola mulumiriza sikye saamukwatako era twabangawo Uganda nga shuwa nankubira ng'agenda okwebaka nakubira ng'azuukuse ng'akugamba buli kimu ne by'otamubuuzizza kaakati leero ngenda genda eno kaakati leero ngenda wano leero ngenda kukola kino kwegamba nga buli kimu afube kulaba nga kitambuliza mu mazima era nyongera okubajjukiza aba family nti nze nange kugayo kwe nayigira okutandika okwogera amazima okutandika kale omuntu okumugamba ekituufu okumugamba amazima n'obeera open nnyo n'omuntu kuba nali nnimba nze n'awatasaanidde nga nimba nga neekaza nga neegaana ensalawo okwegaana neegaanira ddala naye natandika okukola okulaba engeri gy'ayikolamu ebintu bye eby'amazima nekinkola ki nekinkwatako nnyo nange neŋŋamba ngenda kukola ki nenkiyiga kale okutandika ng'okwogera amazima kyenkoze nkyogera kyesitakoze nekyogera nti saakikoze nembeera nga embeera ezimu ntandika okukola ki okukyuka okuzejjamu era ne guli omuze ogw'okwagala ono n'ono n'oli bayo yagenda okunsanga nga kiri mu pulaani yange ng'olwo bitandise okuntama nga pulaani yange ngamba 2025 guno mwaka gwe tulimu olwo nabyegamba ndi mu 2024 ntandika okugamba pulaani yange okuva 2025 njagala nfuuka omuntu ow'enjawulo bino ebintu sirina kyembifunyeemu mbikoze ekigambo nkitambuza nfunye ekikwegamba nga ntandika okwebuulirira nenga kuva 2025 kati njagala emyaka gyange ngenda okuba ku kyeyo oba omuntu mufunira ku kyeyo oba mufunidde wabula njagala nfune gayi wange omu mbeerewo kubanga sirina mwana naye nengamba njagala nfune gayi wange ntuuka okwagala okufuna omwana nga tutambuddeko kale ng'omuntu mutegeddeko nga neebuulirira naye ng'ate mbyebuulirira nemala nembiyiwa bannange kakati ogayi we yansangira netubeerawo nentuuka nemmanyira ebbanga netutambula mu mutima gwange nentuuka neŋŋamba kati ono gayi bwengenda okukola kisigenda kuddamu bintu bya bwenzi newankubadde simulina ku mutima but kanseetinga omutima gwange ntandika oguteekamu omukwano kubanga naye already yali yandaga mukwano bambi yali yandaga mukwano neŋŋamba kanteeketeeka omutima gwange nkomyewo omukwano nguteekemu love nsobole obeera nono gayi tutambuze obulamu kubanga binene mbibaddemu ebbanga ddene sirina kyembifunye kweganga mbeerawo neneebuulirira naye nga neewulirira nemaani embiyiwa naye munnange ebbanga eryo nga tutambula ekyamazima nalina nga abankwana naye nga sirina muntu gwe nali naye mu nsonga. Nze Masibera Kangume owa Massi's Quality Beddings esangibwa
Nansana ku masitowa. Beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna eby'enjawulo. Bed covers ebika eby'enjawulo, mubiri mutono, mubiri munene, nga blankets ebika byonna eby'enjawulo. Pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows, pillows eza sponge. Tuyina mosquito nets ebika byonna eby'enjawulo, ebika nga 12 n'okusoba. Ne tuyina carpets ebika byonna eby'enjawulo. Bathrobes, tutunda nightwears ez'abakyala, abasajja n'abaana. Curtains, tuyina door mats ebika eby'enjawulo. Tuyina cushion pillows, abayina decorations, tuyina cushions, ab'entebe abadiringa ne furniture waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made. Tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally fe abadiringa nabyo. Mass quality beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 0708702198. Njiddamu 0708217998. Ebbanga eryo nga tutambula ekyamazima nalina nga abankwana naye nga siina muntu gwe nali naye mu nsonga ya vanira mulala okujjako ye. Mu bye neebulirira mwalimu na kino nti ekisooka ndi ku ddungu. Bino bye mbadde nga mbuukabuuka nga ndi Uganda nga ndi Juba oba singa nfunira wano olubuto. Ekisooka ne visa gye nagirako ndi mu mitawaana. Kweganga ntandika okwebulirira ng'omuntu. Ndi mu mitawaana singa bukya nenfuna olubuto. Naluwaani mu bino bye mbuukabuuka ku ddungu kuneeno. Omuntu n'amugjawa simanyi waabwe kasinga bukyanga olubuto oba ndufunye nga n'omunyiniro simumanyi oluusi. Ngeno wiiki nabadde na Mr. na tatu guy, wiiki nemba na muntu mulala n'agamba ani. Kweganga mbeerawo ne neebuulira ne ngamba no in case nga olubuto luzze mbeere nga mmanyi n'ennyinirwa nti munaye yono guy wange gwe nina yani nga sigenda kubeeramu ebyo byakubuusabuusa oba yono. Kweganga neebuulirira era nabeerawo ebbanga ne litambula nga abankwana babaawo naye nga sikola ki nga vanira nedda bikoma mu kwekwana wadde nga n'abamu nabamiitinga naye mu bifo ebiri public si mu rooms nabamiitinga nga ne tugendanga for lunch naye nga tukomaawo nga ntuukeyo omutima nenkomyawo biri bye neebuulirira ne ngamba no sigenda kikola. Kwegamba nga nfuba okwejjamu omuze bannange bantu ng'omuze muzibu nga yemulaba omuntu omuze gwe mwenge togenda keera ku makya omugambe va ku mwenge aguveeko waba alina kusooka kukyeteeka mu ye nga ye kubanga we bakubuulira nga gwe teweebuuliridde kubanga kuyiwa mazzi oba buwunga ku nsaano we bakyogera buwunga ku mazzi nsaano ku mazzi kati olina kusooka kwebuulirira ne bye bakubuulirira bikutuulemu. Otasooka kwebuulira ne bakubuulira bisobola okuyita ku mutwe kati n'omuze bwe gutyo. Otasooka kwebuulira nti we guba mwenge kanguveeko bannange ne bwe banaakugamba tojja wulira. Olina kutandikira tandikira mu ggwe mwennyini muze n'ogamba mbadde nnywa ecupa 10 kati kale kanywa 8 n'ojja ng'osala paka w'olituuka ku 0 nga tokyanywa mwenge. Kati n'omuze nze gwe nnina bwe gutyo bwekyo bwe nakola kye nagamba ngenda okukikola nti bintu bino nze mbikola kankole ki njagala mbireke naye era tebyakoma wabula nafubanga okulaba nga ne controllinga ntya. Nalina agaayo oyo nga nsazeewo ngenda okubeera naye kati nga bano abankwana beŋŋambye nti namiitinganga ng'omuze ogwo gujja ne ngenda nimba miitinga naye mu public places kati nga we neebuulirira ekyo ne ngamba no tokikola. Kweganga ngamba sigenda kukkiriza gayono kubeera naye mu vanira kabikome wano nga kiri biri bye neebuulirira nga bikomaawo ng'oyo gayi mutabwentyo nga tukomaawo communication nga ngisala ku ye nga ngamba gayi wange. Kweganga neteekamu n'ekyo gayi wange oyo tatu gayi ngamba gayi wange ngenda mwendako ng'ekyo ekintu kitandika okuyingira mu nze nga nkyezimbamu bannange saagala mwendeko kweganga nkyezimbamu munnange kyankolera newankubadde na meeting abantu ab'enjawulo naye vanira saamukola. Omuze gwange gwo kale gwasigalawo ngamba meetinga naye vanira nga simuwaayo nga liwenzijukira gayi wange nga ngamba nedda nga nkireka. So nga tubaawo tutambuza obulamu gayi twali tuweza emyezi ndowooza gyalinga 5
Nosajja linga 5 bannange simanyi simanyi muze gye gwava guli ogw'okwekyanga nga gwe nabagambye ogw'obuteeguya buteeguya basajja mu kitonde kisajja oba njagala aba tonjagala ne gutandika okukomawo ate nina akati ate nwana na guno ate ne guli gukomawo munnange gyagiwera emyezi nga ndowooza 5 atandika oba yakola ki nempuya ate kati nga ntamye nempuya nga nnyizizza kwegana etandika ebyokwekuulako waya nga mbeera obubeezi nayogera ekintu nempuya nga ntamye nga mpuya takyanyumira nga mpuya atandise okundabikira obubi ngamba bannange engezangako okwebuulirira gayi yagenda maaso okuntama naye nga we mumbuuza yakola ki talina kye yankola wamukwatako mubwenzi nedda yalinga communication yali agisaze teyagisala nze nagisala yali akoze ekitewali wabula bwakyabuki nga mpulira gayi antamye byenzize nga nkola nga mbeera bubeezi awo nze nontama nenkwesonyiwa nenkuta kubaana bagambyeko nti natuuka nga abantu bayisaamu buyisa gaali bagimpisaamu wengibayisaamu bampisaamu nange mbayisaamu nti gwe ngenda beera naawe lunaku lumu sigenda kuddamu ng'oyo omuntu newoddamu okunkubira otya nga ngambye nkutadde ba sidda kweganga nange ninga oba alyamu nenziruka ng'abasajja bye bakola kati omuze ne gutandika okubanga nekitandika okubanga kikomawo nga mpulya kati gayina nga ntami wankubadde tubaddewo kaakabanga nempulira nga nkeese nempulira nga sikyamwagala nga ndabikira bubi netandika omugamba nno nga sitandika mugamba gwe nga mugamba nga tubeerawo ne tunyumya ne mugamba osobola ofunayo omuwala omulala nangamba ate lwaki mukazi we baali baayawukana oyo omuwala gwe nabanyumirizaako gwe yaleeta nafuna omuvubuka omulala baali baayawukana naye nga balina omwana yalina abaana 3 so netubeerangawo nga mugamba ebintu nga njagala munyiize aneesonyiwe omala kubanga alina ekikwambadde just nga kikwambadde nga nze mbeera obubeezi ne ngamba nga nnoonya ekintu munyiize omuntu otuuko neesonyiwe tetulwana tetuyomba wabula olabe nga nkunyiizizza ondeke nange nkuleke kati bwe bityo binalinga nkola ati munaye nga ntuuka namugamba osobola ofuna girlfriend omulala nga ngamba ate lwaki nga mbuuza naye kibuzibu ki bw'olina muganzi nagambyawo nze sirina mukwano kati ogwange bikomye like mbikooye nga ntuuka nze neetamwa gwe omuntu mpulira ntamye naye nga talina nakyankoze kati mbeera ntandika obimugamba nange nga ngamba lekerawo okwogera ebyo ebintu biki ngaagezaako okumbuulirira nga nkyawulira naye nga vanira simugaba wantu walala wabula nga abankwana weebali naye nga sigaba vanira nga tutambuza obulamu gayi nga atuuka nno nga ntamira ddala nga ntama nga mpuya n'okutuuka okumumiitinga nga sikyayagala naye vanira we yali musufu gayi yali musufu naye newankubadde yali atunda ebikozesebwa ku bw'embuto namugambira nze simira buweke simira sikozesa bintu ebyo bimpisa bubi era twabangawo nga kawiddi kwekitava kawidro nga sente okuzijjayo tekitutwalira budde pa akawunti nange gye twakozesanga tetwayambalanga tetwamiranga bweke twakozesanga eyo nkola era saafuna lubuto nga tubeerangawo nga mugamba bintani ebiki nga gaya nga mwetamwa nga mpulira ntamye nga tutuuka nno ng'embeera ekolaki ekyukira ddala ng'embeera zange ziri enkadde zisituka nga zikomawo okwetamu omuntu n'empya nsagala kutunulako nange gayi ngaagezangako okunegayirira gayi bambi nga mbuulirira nga mpa obudde nga ngamba kale kankuwa obudde wemba nakunyiiziza munange ensonyiwa byonna nga sikyayagala mmanya nga siwulira nga waliwo ne wankubira nze neŋŋaana omukwata naye ng'essimu ngirabaawe evuga n'agamba okay kiri fine kweganga buli kimu akitwala ize nanga olabika tuli mu mbeera naye wona oba oze mu mbeera onkubirako ne twogera nga kweganga mpulira byonna byayogera tebikyagatta naye nga talina kyankoze ndiwo bubeezi just bintu byakwecwankuula nange nga tubeerawo mu mbeera bwetyo byakumwekyangirako tutuuka mu gwokutaano embeera ekulira ddala neekyanga nga sikyagaladde n'omulabako kakati obutabalwisa tutuuka mu gw'omukaaga nga ntamidde no ddala nga n'essimu yange sikyayagala agikubeko nga musajja atwayinza oweereza meseji nga 7 ng'akubuuza kiki naweereza ku makya naweereza olweggulo naddala nakuddamu ku makya nga sinnamuddamu leka ku blutik nga mpulira sikyayagala omusindikira kahaayi wadde ki nga mpulira ntamye n'atuuka ndowooza bambi naye n'abikoowa
n'abikoowa ng'alaba asika ekitajja naye yagezaako okumala n'ebbanga lya myezi ndowooza ng'esatu kuba nze naye twamala emyezi 8 era egyo 8 nze nasala ne keeki. Mumbuuze nga keeki osala yaki? Si lwakuba nti mutadde agenze nedda, naye lwakuba nti nali sibangako na muntu kumala ebbanga nga sirinaako mperekeze. Bannange seewaana, bino si byogera kwewaana nedda. Naye namala emyezi 8, abantu bagamba myaka 15, myaka 7 ng'alina omuntu y'omu. Nze nga n'okumalako ewo omwezi oba 2 nga tubadde ffenna nga tewaliwo muntu mulala. Bane nga kiba kinene kati gino myezi 8 kunze gyali minene bamaama munsonyiwe ne bataata. Seewaana sikola ki naye njogera nga bukyali. Emyezi 8 nga ndi mu relationship nga sina muntu yenna gwe ntudde naye vanira okuleka omuntu omu bwati tatugayi wange nange natuuka nantamira ddala nantama lwali nga waliwo tiktoka eyali ankwana ku tiktok naye nga simuwa budde. Kati ono mukuntama ennyo olunaku lwe twasembayo meetinga kubanga nze namuyita nga njagala akole ki akole tatu yange. Nali yayita ku batatu naye nga mikwano gye egimu gikuba tatu kati yasasula kuba nalijjanga mugamba njagala nkube tatu biki nga ngamba saagala bali bakube njagala nze njikwekubire kuba naye yali amaanyi. So ng'asasula nnyini machine gun ye najja nayo then nankuba bwe kitewe kyali. Kati kwolwo namugamba nga nze kyenjagala twawukane nga nkubye tatu yange. Nali saagala kudda mu meeting nga yantama wabula nga tatu yange njagala nga tumaze ebbanga taginkubanga. Kati nga mugamba naye onkuba ddi tatu yange nanga munnanga nti waneesalako. Twatuuka no nga tetwogera ogwo ogw'omukaaga communication yasayira ddala nga sikyayogera naye. Natuuka naye nandeka nangamba kati nkukube tatu gy'oŋŋamba nga waneesalako ngenda kukusangawa wandaga nti tokyayagala mmanya. Munnange nga tubaawo nga ntuuka nga mugamba zaali nga 2 nga mugamba 2 ogw'omukaaga nga mugamba leero tugenda meeting nga ngamba oli mu mudu anti namugamba nze ebyange mudu weebaako baawo weba teriiko bannaye nalina akamanyiiro bantu bange sorry nalina akamanyiiro namanyira gayo oyo mu bbanga eryo bingi bye sitayogedde naye namujooga namumanyiira namukola byonna ebinyiiza bambi naye ng'asigala waali ng'asigala ali calm ng'akulaga ali understanding asigala akuwa keya ye bulungi nga olina ogifuna nga paati yagikola ngamba bujja kukyuka nze nkimanyi bujja kukya ojja kukyuka ofuuka omuntu omulungi ate nga nange nkyagala naye kino ekyajja ne kinyambala kyesaamanya gikyava ne kikomawo omulundi gumu ekyokwekyambira ku muntu bannange kyekyaleeta obuzibu kati nentuuka nantamira ddala. Kati tutuuka mugamba leero tugenda meeting nga njagala tatu yange munnange nga akkiriza nga ngamba tugenda meeting ssaawa mmeka nga mugamba ku makya. Kati butuuka ku makya yalinga nzuukusa olwo olunaku lwe tuba tugenda meeting nga nzuukusa mujjukire yantamye dda nze jja sinjagala tatu addamu agenda nkubira essimu ku makya mbu anzuukuse nawulira obusungu ne mugamba ye gwe kuba saamukwata yanzuukusa mu tulo kati ne mulikodingira audio ne mugamba ye gwankeeza bw'oti kwegamba nga gayi yantama naye nga talina kye yankola ne mugamba gwankeeza bw'oti tugenda mu mmisa nangamba okay nsonyiwa yali yeetonda bambi nga ensobi newemba nze njikoze ye yeetonda nga ye yeetondawo namubuuza tugenda mu mmisa olyoka onkeeze bw'oti nangamba okay nsonyiwa jja simbadde nkuzuukusanga bulijjo ne mugamba ndekawe nerowo nze yakusabye nti nja kujja kitegeeza nasuze programu ngimanyi tonkeeza nga njogeza busungu nangamba naye kiki ekikusumbuwa munnange ne mugamba tonkeeze ekyokunzuukusa kinyiziza nnyonnyo naye nga si bwe busose nga nzuukusa naye olw'okuba nina obusungu wange obutalina kwe buva olwakiri nti nno nze neekyankuula nange nga gayi akola ki ng'asirika nga mugamba gye tulaga tugenda mu mmisa oba tugenda kufunayo birabo nti nno munange tugenda sanga biweddeyo gyoli tulina kye tugenda okufunayo ekyamaanyi ekikyonkeezaako nga yeetonda nga ngamba okay nsonyiwa okuzuukusa mu tulo biki nga mugamba kati oliwa nga ngamba ndi waka nga mugamba olinda ki okugenda gye tulina okumiitingira ngamba nti mbadde nkuzuukusa kwegamba nga ye mukkakamu nze ndi mukukalamuka mbadde nkuzuukusa tusobole okukola ki okugenda nga munnange bwebitemberawo bwekyo nga ntuuka time eyange gye nali njagadde we nawulirira nti kati kanneetegeke ŋŋende oba olwo nga ziri mu ssaawa zaali obanga mu 4
nga mugamba kale kanzije nga ngenda nga mu meetinga ne we natuuka ne mutumako nawulira obusungu banaye nga Gaye yali alabika obulungi akyalabika nga walabika naye kati nanze mulaba nga akamenke mulaba nga akayiringu nga mulaba afaanana bubi ne mulaba ebiviiri kweganga ndaba afaanana bubi ate nga Gaye simulabamu n'akabaliga kaatalina nga ndaba alina akabaliga banaye nga omala kubanga omuntu alina kyo ekikwambadde oba gwe batadde oba ekigoye mu maaso bwe bati n'obeera nga by'obadde olaba obulungi tokyabiraba bulungi banaye nga ndaba Gaye alabika bubi ne mugamba biki ebyo oyambadde leero ngamba nyambadde engoye za bulijjo nga naye kiki mumanyi Gaye ofukamira wansi nga tutuuse mu room ntuuse eri gyali gye mu meetings n'afukamira wansi n'ambuuza nampita erinnya yali tatera kumpita linnya bannange ebbanga lye twabangawo twalinga tetweyita mannya kolo yampita erinnya n'aŋŋamba please kiki ekyakutuukako munnange ng'omanyi Gaye ayogera nga ayagala okukaaba ne mugamba nze simanyi nange kyantuukako wabula wantama ngamba nakukola ki wemba nina kye nakola munange ngamba neetondo nsonyiwe ne mugamba ekindeese wano saagala kwogera bingi naawe siina kyengenda kukola kingi naawe nkuba ttatu yange nve wano nkuviire kyenerabidde bagambmu ebyo ebiseera bambi n'omulimu gwe gwali guweddewo alina bye yakola ku mulimu nga tebagenda mutikka wabula nga bagenda kumuwa tiketi yadde Uganda naye nga tebamutisse so that akomawo waneeno era yakomawo waali yamala ebbanga nga takola n'agenda Uganda then n'akomawo waali kati ebiseera omulimu gwali guweddewo bannaye mu tayimu nga gye nina omubeererawo nga ye tayimu ate we siriiwo naye omulimu gwagenda okuggwawo ng'okwekyanga kwange kwatandika dda omuntu ayinza okugamba nti namwekyangirako olw'okuba omulimu guweddewo nedda omulimu gwabisangawo embeera gwagisangawo kati nga mu tayimu we nina omubeererawo ate ye tayimu nze mwe neekyangira ebyo we byabawo ebyokuba nga neekyanga kati nga takyakola awo nawe namumiitingira ogwo omulundi nga takyakola nga tubaawo alina stress z'emirimu nange mutaddeko pressure munaye nga mbuuza ki ekyakutuukako nga mugamba batatu yayinza njagala kuva wano nina ne gyendaga mu bye nerabidde obbagamba waliwo olunaku ebyo byonna emyezi gye nabeerawo ndowooza gyali emyezi nga 3 embeera nga weeri ey'okwekyanga nga yantama mumanyi waliwo olunaku lwe namugamba woomala ng'ombikka Mukama Katonda nsaasira olw'ebibi byange saasira Gaye twamiitinga ne mugamba woomala ng'ombikka naye nga kiki nga tewali kyankoze nga just mpulira Gaye yantama naye nga tewali musango gwankoze ne mugamba woomala ng'ombikka Gaye yanyiiga n'asituka n'anvaako n'abeera ku ssimu bw'abeera ku ssimu bambi nga tateredde tuli mu ruumu ebyo byemabegako before ebya ttatu nga tebinnatuuka yaŋŋamba naye munnange biki by'okola ne mugamba sikwagalangako era sikugambangako nti nkwagala naye nga ninga omuloge siri muntu wakweraguza saagala nnyo kusiba kugamba kintu ekyo mbu baleka bandogo baki saagala kikozesa kubanga sibikiirizaamu naye kankikozeseeko ku mulundi guno nti ndabika ninga omuloge naye sirina yali andoga sirina gwe nsobola kwekwasa saali muloge wabula nange simanyi lwaki ntuuka ekiseera ekyo paka kati ekintu kikyantinya ekyokutuuka nga mpulira omuntu mulaba nga ntamye nga sikyamwagala nga ndabikira bubi namugamba bumala ng'ombikka n'abeera ku ssimu nga tateredde n'ambuuza munnange nannemera kati gy'okoma okunnemerako oba ate oyongera kuntamba nnyo mba njagala we nkugamba tuula wali sirika ndeka wenna kkakkana nja kuddira kwegambula muwulira akamanyiiro ako nange nalina akamanyiiro nali njoga kati Gaye bambi ng'aba ku ssimu ng'abeera ku ssimu naye nga tabitegera ng'omulaba ali stressed nga nange nzira ku ssimu yange wamma kati ng'akomawo nga nkwatako obusungu buddamu bulinnya naye ng'obusungu tebulina kwebuva talina kyankoze kati nga tubaawo nga addamu ankwatako nga mugamba wabula nno wandindese n'okundeka nina gyendaga kweganga njogera ebigambo ebinyiiza Gaye asobole okunneetama nga mbuuza olagawa nga mugamba ngenda wa Prince naye nga Prince mulina nga simulina nga just bijabuzi ne nkugamba ekintu onyiige nambuuza Prince yaani ne mugamba obadde tomanyi Prince nga simugamba nti nina omusajja gwe bayita Prince nga mugamba era oluva wano nkwata mpola mpola kubanga ne gyendaga balina okunkwata
Mukama Katonda kwegangeje nakyogeramu nga mulaga byonna byokola vanira mulye mpola mpola ne munayi n'okulya Mukama naye nga Prince teyaliyo yasinga gayi mwegobako mutayinza okumbuuza kati awo kiki ekikaabya nga gwe wabyereetera munange kiruma namugamba nkwata mpola mpola ne Prince alina okukola ki vanira amwetaaga yanyiiga n'agenda n'atula mu ntebe n'akaaba n'aŋŋamba kyonna ekikuliko nze nzikiriza nti ojja kukkakkana nzikiriza nti ojja kukyuka ojja kubeera omuntu omulungi n'aŋŋamba munange tereera wemba nina kye nakola ŋŋamba neetonde okusinga okumpisa bw'oti mugamba naawe kimanyi bulungi tolina kye wankola era ng'amazima gali nti talina kye yankola nga mugamba nga tubaawo olwo olunaku nga lutuuka nga luyibwa nga tunazira ewaka nga ebyo nambi mukoze kuganda mukolanga ebintu bingi nentuuka n'okulowooza waliwo olunaku lwe twasiika amagi ne tulya bannange najjanga mpulira ezo sitole mbu omuntu simanyi oba bituufu munampabulamu oba abakimanyiiko banaatunyonyolako mbu omuntu amagi simanyi ebyennyanja byawula abantu kati netandika okujjukira nali awo ebyo nabijjukira after nga twayawukana nadda neŋŋamba olwebyo ebintu biba bituufu nenzijjukira olunaku lwe twasooka okulya amagi twasiika amagi ne capati twalya amagi ne capati embeera eyo ye kaseera keekamu after nga tumaze okulya ebyo ebintu ebyokwecankula byatandikira naye neŋŋamba nedda bino ebintu si bituufu lwaki kana akazenzize mbeeranga nako kati akakamagi neŋŋamba no ebintu si bituufu kubanga bonna byenzize nga mbikola tubadde nga tetuli amagi kitegeeza omuze guli munze munange nga tubaawo gayi ekyokumala mbikke byonna tebyamuyisa bulungi yanguwaze nina gyendaga bambi gayi yatuuka neyeetamwa katudde eno ku ttatu ankutteko namusukuma n'atumira ekisenge n'anyiiga nali sirabanga ku busungu bwe gayi yanyiiga n'aŋŋamba gwe nankwata bwati mu bulago nali manya nzitidde mu ddungu mujjukire nze ndi eno siriiko nti company siriiko nti ki ne wemba nfudde naye byonna nabikolanga nga ŋŋamba naye jjukira kubanga amanyi sitatasi yange gyendimu wano eno gyendiko wano nti akimanyi siyina binkwatako biki naŋŋamba naye munnange weeyise bulungi tukola bintu kweganga kyalinga mbuulirira neme kukola ki kubeerako omusango gwonna gwe nkola wano eno biki kati awo okunkwata obulago yankwata naŋŋamba gwe okimanyi nti nowaneno oliwo naye nga oli mu bumenyi bw'amateeka nemugamba ye nkimanyi naŋŋamba tondeetera kwereetera buzibu naawe nkuleetera obuzibu nemubuuza buzibu ki bwe ngeno leeta naŋŋamba okimanyi nsobola okukuba ne bansiba wanezinensi tebalwana nsobola okukuba ne nereetera obuzibu naawe nenkuleetera obuzibu kubanga yali anyiize nemugamba okay nkuba woba oyagala kwegamba nga siinamu wadde akeeguya nga gayi simweguya naŋŋamba era okimanyi bulungi sisobola kukuba saagala kuleetera buzibu nange saagala kwereetera buzibu wabula kyekyo ekisingako kankulekera eddembe nange nsigale emirembe gyange nemugamba singa kyewakoze dda wabula nga tonakola ebyo nze sooka onkuba etatu yange owulira akamanyiiro omuntu maze omunyiiza musajja atwaze akutteko ŋŋaanye musukumye eri ebyokunkwata mu bulago n'anta ne biggwa n'agenda mu nsawo ye n'akwata akacupa yajja yali alunze singa yali caayi yandibadde caayi wa njaayi kubanga yali anywa kati yajja n'akacupa yali awo baapankinze biki mwalimu mwenge mwalimu wayini walagi like bali omwenge gwe bapankinga gwe bamikisinga bwe batyo kati yali akamixinze bulungi ng'akaleesi mu busungu obungi bwe yanta yagenda n'ajjamu akacupa ke n'anywa ogw'omwenge n'anywa akakacupa n'akakuba mu sinki twa ng'obusungu bumutta nemugamba biki byonywedde kubanga namulaba abitwala abikukusa n'ayingira ekiyungu n'abinywera mu kiyungu kati nadduka nzigenda be byanywa naye ono gayi nezija ndabe byanywa kubanga omwenge yesi nalinze sigwagala era nga tagunywera maaso gange kati najja ndabe byanywa naye ng'atabanga ali mu kunywa mwenge akacupa n'akasuula n'enkalonda n'enkawunya ku ngendo oguya akawunyamu mwenge nemugamba kwegamba oyagala nakunywera mwenge ondage ku maanyi naŋŋamba okimanyi onyinza nemugamba nkimanyi
nankwata kati ng'ayagala byampaka ayagala mbu tukole vanilla ku mpaka oba seeto tambule ngende ne mugamba mukwano ndi wadde mbutambula ne ngenda naye bambi nga nkwata ne force naye nga tasobola kikola like nga nkwata oba ayagadde okunkuba naye nga tankuba nagira mbu ayagala okuntunda vanilla yaŋŋamba kati ngenda kikola kubanga newe si kikole ojja gamba nakikoze ne mugamba kikole woba oyagala teyakikola nakikomya mukulu naye ng'awulira obusungu banaye nalaba kola obusungu bwe kuba mu kulwana awo nga alokatuuka okunkwata mu bulago jjukira alina enviiri namusika enviiri naye teyankuba namusika enviiri ne mukubakuba ne musotasota ye kwe kunkwata obulago enviiri ze zaata like zaali azikutte paafu bwati nazisikasika nezikasika akawuzi oba kawuzi oba kyekyali kizisibye ne kikutuuka kati enviiri ne zisanza malawe bati ku mutwe n'azikwata n'azizza emabega bwati naŋŋamba we Mukama Katonda nakola effujjo ku gayooyo nakola akamanyiiro nakola buli kibi ku ye nga simweguya kyokka nga nali neesuubiza emize egyo ginveemu omuze gwali tegunnanvaamu paka kati omuze gukyancunya banange nga tutuuka nga twawuka yatuuka nankuba 3 twebaka twamala ne twebaka awo ne tuzuukuka kati awo ne ŋŋamba okufuna tatu yange nina okukakkana nensalawo nenzikakkana ne mugamba kale nenzijala ne mbumuwe kakkeya ne mugamba kale olaba nsonyiwa byonna ebibaddewo ekyamazima nange simanyi kibadde kintuuseeko naye nsonyiwa biki ne mwetondera awo munnange kuba gayi ekyamazima gayi yali anjagala sijja kubalimba yali anjagala mu buli ngeri ng'afaayo gye ndi mu buli ngeri bambi yalowooza omuntu azze mu mbeera kumbe nze mbala tatu yange munnange nga ŋŋamba kati olwo nga kkakkana obusungu buweddewo twebase tuzuukuse nga mbuuza mu buntu ambuuza naye mukwano buzibu ki nina kye nakola nga ddamu buto namuga ekyamazima ntoyina biki mbala ttatu ne mugamba kale olaba ekyamazima nange simanyi kiki kibaddewo nga neeyogezaawo naye nga sibitegeeza nga ne kavanira muwa akatali ka mirembe akatali ka mu bubi nnyo wabula nga biri awo 50-50 nga muwa nga mbala nti agenda kuba kakkanya nkuba 3 era we kyali kavanira we kagwa akataategeerekeka nga ye ali fine nakyo munnange kubanga nali muyisizaamu mu mbeera bwetyo ey'okubanga kwegamba bwetyo olwamala nga ŋŋamba nga tutandika ku bya 3 nga nkuba 3 yange 3 we yaggwa we paba sawa zaali ziwera abanga 9-10 nga mugamba kati nze ngenda 3 ewedde buli kimu ndaba kiwedde yaginkuba twogera nga ndi fine naye nga mugamba kati ngenda nambuuza atewa nga muganzirayo waka olwo nga nziramu n'ekyanga yawulira obusungu yadamu teyankubako mu byonna bye twakola abula nze namukubanga obw'ekikazi naŋŋamba naye buzibu ki naŋŋamba bwetyo bw'osazeewo ne mugamba ya ate ŋŋenda naye tetugenda kuddamu kusisinkana nze naawe kabikome kati yankubako limu n'atuula mu ntebe neyeebaka ne mugamba gw'omanyi nze ŋŋenze weebale 3 yange biki nga mbuukinga uba nga ŋŋenda kati mu kubookinga uba na location nateekamu location nentuuka uba nga sigiraba nenyimirira kumbe uba yali eri mabega oyinza oteekamu location woteekamu nga oli kaŋŋambe rumu mwoli nga kale yali ku gundi yali mabega w'ekizimbe kyesobola okugamba yali mabega ng'ate nze ndi eno mu maaso nagibuukinga ndi mabega nempita mu gate eyo mu maaso kati omusajja ntuuka mubuuza oliwa ng'akoze eki nga naluddewo ng'agenze teyankubira kuba batera okukuba ne bakubuuza oliwa building number biki naye teyankubira nenkomawo nali siinaako data nenkomawo mu room nsobola ofuna wifi mbooking ewuba endala yali ali awo nga nziramu nga mukonkona namusanga akaaba ng'ali mu maziga ng'akaaba najja naggulawo naŋŋamba naye bwoti bwosazeewo okunkola biki ne mugamba abula gwe siina budde bwo njagala bookinga uba mulundi gwa 2 kyekinkomezaawo obudde bwo sirina naye nga mu kumugamba ebyo mujjukira tiktok omugayi gwe nabagambye yankwanirako ku tiktok neŋŋaana kati kwolwo nafuna excuse nali saagala kudda waka mangu neŋŋamba kanjogere nono gayi mugamba ajje tukole ekitumiitinge naye si mu room
namugamba tugende tulye emmere ey'Abannayuganda tumiitinge tugende tulye emmere nakkiriza like kubanga abagendako out kati nga njagala nfune wendaga wonna nsobole okuviira ono gaayo kati nabukinga ubanga ngenda kulaba oyo tiktoka tugendewa tulye emmere then after ndoke ngende ewaka komawo ntekamu location abeeraawo yeeyogeza nga tebikyanyumira agenda la location gye ntaddemu si ewaka kuba yali amanyiyo yateranga okunkima ng'alaba location eraga wendaga kumpi wa reals 4 ate ewaka gye mbeera bantwalirawo reals nga 2018 bwe bali nambuuza olagawa ne mugamba tofaayo kati ne tubeeraawo nangamba tewandinkoze bwoti biki nga sikyayagala manya munange nga ngenda nga muleka mu ruumu mu maziga ag'ekitawuzi nali simulaba nga nako ng'akaaba nga tebikyandya n'okufaayo nga sikyafaayo bakaabye oba takaabye kweganga bye neebuulirira byonna kati nga mbiyiye nga bizzeemu biyiise munnange yali enkomerero yange nze naye era we natuuka ewaka paka kati we natuuka ewaka nga tumaze eri okulya emmere we natuuka ewaka nasooka musindikira meseji empanvu nga mwebaza buli kimu kyazankoledde nga musiima ebirungi byonna byakoze nga kwegamba nga mugamba you deserve better kubanga oyogera nga teweeguya banange you deserve better era nze mbadde sikuyisa bulungi naye njagala ofuna omuntu asobola okuyisa obulungi bambi nze nkwagaliza naye nze naawe tukireke banaye nga musindikira meseji empanvu weetu nga mwebaza bulungi weebale buli kimu weebale okunjagala weebale omukwano gondaze weebale keya gyondaze weebale buli kimu nga meseji musindika tuli nga agisoma musajja wattu we yagisoma simanyi oba yakaaba oba kinaye ng'egye nali mulese already ng'akaaba alika yagattako bugasi yandika ku blue tick nga teyanziramu nembeerawo kati nateekangayo status ez'ennaku ezo ezikaabazi obwo bu status obw'ennaku bu video wayita wiiki emu kuba omuntu wakublockinga ndowooza ebeera wiiki emu ng'okyalaba DP ye then ebyo bya status byabaawo after numblocking nga ne wayitawo wiiki emu nentuuka nga ndaba profile pic ye tekyaliko neŋŋamba gaya mbulookinze neŋŋamba nenkola ki neneesindisaako akamessage nekandaga nti taliiko kwegamba yambulookinze nga ndi musanyufu kwegamba nga sirabawo buzibu bwonna kakati olwo ono gwe nagenze naye gayi gwe mbagambye tiktoka ne tulya emmere kati olwo naye atuuka nkwana wamma kati nga mbuukira oyo nga tubeera n'oyo gayi nga tupepeya ng'oli kati musudde nga yantamye era twawukanye kati mbuuse n'omulala omuze guzzeemu buto ng'oyo gayi tubeerawo nga tumiitinga baanammwe kaali katini bwe kati kawanvu mumanyi gayi okukola lutu 16 twakola lutu 16 olwo nno mbuuse tutuuse tumiitinze nze ne tiktok oyo twogedde tutuuse tumiitinze twakola lutu eza vanira mu ssaawa ezitasukka ndowooza mu ssaawa ezitasukka 7 twatandika ssaawa ekinene nnyo nga 5-6 paka ku ssaawa nga 2 kumpi yali non-stop nga tetulya ova mu vanira ne munaaba ne mudda mu vanira mu kiyigo mu kiyungu mu ntebe ku buliri buli wamu okumala ezo essaawa okuva ssaawa 6 paka ssaawa 2 nga vanira yekka tewali tulo tewali kijasti kunyumyamu vanira fenna nga tetwagala kulya vanira n'afuuka vanira katusooke tukome wano tukomye ku vanira owa lutu 16 bannange nyongera okubategeeza ku sisitono omuwala gwe namufaananyiriza kati erinnya oba ye Benita. Let me confirm. I think Benita ku TikTok. Yeah, she's Benita 256. Otunulira omuwala ono ono nabagambye nti ayogera nnyo ekigambo okiwulidde ekintu ekyo. So I am not talking about this innocent person mu story eno. Naye omuwala oli afaanana bw'olaba kakala ng'oggyeko ebya filter. Toteekamu filter naye okutukula kwe bwe kuti. Kitwale nti ono aba mukulu w'oli. She looks beautiful. Yeah. The other girl gwe njogerako,
She's beautiful. Beautiful. Very young, 22 years. Bwanyumya obulamu nyongera okutegeeza abantu nti ensi we yatuuka gwalina essuubi nti abaana abawala abato be balimu omulamwa. Bw'oba ogunoonyeza mu myaka ojja kubula. Oli mwana muwala olowooza nti omulenzi okubanga wa myaka gyo ekyo kye kimukwalifayingisa. Noonya ekisukka ku myaka gy'omulenzi. Ojja kusanga abaana abalenzi abo abato nga be bali mu bisiyaga, be bali mu bwakkondo, buli kimu ekibi nga kyetuumye ku oyo. Mujjukira brother eyatuwa story ali mu America this year eyanyumya ye ne kyaliwe mu Kenya bwe bajja ekyaddondo ku vacation ne balyoka bakyaguwa abawala ekikujiga mu kukyaguwa nkijewo ne balyoka baleppuka n'abawala ne bagamba nga bachattinga n'abawala bangi like online oba yali Instagram yali Snapchat yaliwa nga baba wa program babera nawe ennaku 2 ne bagaba bagenza kulaba bantu baabwe so bwe banaakoma bajja kukubira. Kumbe bakutteyo obukeesi bazze ku kisaawe balowoozesa abala emboozi eyo ogijjukira ne balowoozesa omuwala gwe basinkana ku kisaawe nti baakatonnya nenge ekyaddondo bamazeewo ebbanga. Baali bavubuka ki? Kakati goyinza olowooza mbu innocence ejjira ku myaka ono mwana muto talina bye yalabye. Njagala kubategeeza okulaba ennaku okulaba ensi olwaleero tekikyali ku myaka. Muwulidde stories ng'omwana anyumya obulamu obwa P5, P6, P7 primary ng'ayogera ku bintu ebikuli ewala ne ku myaka 3, myaka 4, myaka 5 gy'oliko ogamanyiza obulamu saabulaba ng'abukunyumiza primary yokka. Munnange mugamba abaana leka kusula mutuzi munnange afunye ekito kinne ekirenze kito kinne ekiwala kito kinne mukwano ensi ekuzizza abato n'etootowaza abakulu. Oba kitegedde tubadde shocked ng'osanze omusajja mukulu ng'ali innocent. Agamba nti mukwano gwe muwala ow'okubiri gwe nsanga mu bulamu bwange n'omwetooloola n'osigala nga ge mazima g'osanga. N'osanga omusajja alina ssente ze, omusajja mukulu naye obukkakkamu bwamutuumako n'ogamba ne ono yavaawa nga mukulu naye nga yasalawo okwekkakkanya. N'osanga omusajja omukulu nga yeeyisanga akyalimu ka buvubuka n'ogamba emyaka gyamusalira ki n'akugamba waakagirya tafulu bata common sense ng'abekugamba abulako kukola kano kokka. Kati waliwo ali eyadduka misinde kujja alabeko enkoze n'osanga omusajja mukulu ng'akugamba agga ate ng'akitegeeza ali mu sitikuli wanted mmogodi sima bwe nnakuwa wammenya akagulu sima akatuli kazi basigaba bitwayogeranga nga tuli bato. Musajja mukulu leave alone the statements I have made. N'osanga omusajja nga mukulu naye wallahi nga yeeyisiza ddala nga mwana muto. Kyokka n'osanga omuvubuka omuto yeeyisanga omuntu omukulu. Kiki njagadde okutunuuliza? Muve mu kutunuulira emyaka mutunuulire character. Tunuulira omuntu w'omunda ajja kulimba emyaka ku ngulu n'endagamuntu ne passport oba n'ebiwandiiko naye character eri ejja kulaga nti otutte muto newankubadde alaga nti mukulu. Otutte mukulu newankubadde kirabikanga muto. Bwe kiba kikulemye okutegeera nindirira nga tufuna ekitundu ekisembayo ekya story eno. Thank you so much for watching but count your blessings nga naguno ogugattako ogw'okubanga osinkanya obulamu nga bwe buti. Abantu ne bajja ne babunyumya nga tatidde naabwenyumyako olina omukisa okubaako byoyiga obeeko byotereza nga ggwe obeeko byotangira oyo gw'oteekateeka okuzaala gw'ositudde olwaleero mu lubuto n'obwo obukyali obutoto oba aba bakuzeekuzeemu. Ekisa kya Mukama waffe Yesu okwagala kwaye Katonda kkiriza bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amen. Thank you for watching.
Nze Nancha Beatrice okuva mu Dembero Properties and Associates. Akasoma baffe aba Dembero Properties tubeebaza mwe bali kutuwagira. Mwe bali kutugula ku ttaka. Bannange nsaba wonna we mujje Omukama abaddizeewo. Omwaka gwo guweddeko oyinza obba tolina kyogukozeemu naye sijja kubuuza. Kubanga olina kyogukozeemu oli mulamu. Ekyo nakyo nno kya muwendo okubanga omwaka ogumazeeko ng'oli mulamu. Bangi balina kye bagugulamu naye nga tebagumazeeko naye weebaze Katonda nti oli mulamu ate nsaba nego gutambule bulungi paka gye gugwerako n'ogujja oguyingire bulungi era ogumaleko bulungi. Kakati bakasoma baffe abatuwagidde mwena nammwe mwenna abateeko tuwagira musembere. Bangi gye muli ng'ogamba nze omwaka nga gugwako njagala neefunayo ploti. Temwerabira tukkiriza kibanja mpola. Basinga mujja ne mungamba Madamu Dembere okukkiriza kibanja mpola tumukkiriza bakasoma baffe abalungi. Tukkiriza kibanja mpola. Kakati ng'omwaka gugwako ndese offer ennungi ennyo ddala. Eri abaagala ebyapa n'abaagala ebibanja. Abaagala ebibanja ploti zaffe zitandikira ddala ku 5 n'okwambuka waggulu abaagala ebibanja. Nammwe abaagala ekyapa ploti zitandikira ddala ku 5 ku 10 byapa. Mwebale nnyo okutugulako jeza mwamukubye phase 1. Kakati mu offer ya December eno nga tutuuka ku nkomerero y'omwaka tubaleetedde offer jeza phase 2 ku miliyoni 12 kyapa. Tubaleetedde ekyapa ebuwalula. Ebuwalula ndoza mutegerawo bulungi naye ebyapa by'ebuwalula bijjiddemu eka. Tibijjiddemu 5 ku 10 eka. Mulimu ababulijjo abagamba nze njagala eka. Yes, tulese eka ku miliyoni 45. Ebuwalula bategera Mutiyana Road nkakaza mutegera bulungi. Tubaleetedde ebuyala ku masheda ku miliyoni okutandika ddala kwa 35 n'okwambuka. Tubaleetedde Hoima Road bulijjo mumumbuuza nnyo naye tajjidde mu byapa. Tubaleetedde Hoima Road 5 ku 5 ku miliyoni 3.5. Bannange eno offer bannange. Sofa tuyina ettaka mu eka. Tuyina ettanda ku miliyoni 25 eka y'ettaka. Tulese nnyo eka y'ettaka kubanga bangi bwe babagalako omwaka batwala ploti enneneko. Abasinga baagala ploti enneneko. So muntu ono tutandikidde ddala ku 5 ku 5 nga bibanja. Then ne twambuka ku 5 ku 10 byapa. Bannange tukkiriza ne kibanja mpola. Ofisi zaffe nga bwe twali tubagambyeko twasenguka. Abasingira ddala badde bamanyi ofisi zaffe we twadda si wala nnyo ne we tubadde. Ate olwakuba ekyenjawulo ekyensiso nti we twadda wangu wa kulaba. Gwe wena amanyi Mengo Katale oba Mengo ku Shell. Ekizimbe kye tuliko kiri bakita Naiga Plaza kirinaanye Shell. Opposite sa Apollo Kagwa. Era ekipande kyaffe oba okiraba Dembero Properties. Wangu nnyo wano so bateekawo n'ebitaala. Ne weningiza bulingiza bwe nti wabweru ebitaala mbirengera. Essomero lindi opposite wano Shell endi mabbali. So tubalinze omwaka nga gugwako tukkiriza kibanja mpola. Malako omwaka ng'olina ky'olina ky'omanyi nti kino kyensibyeko kingenda okusondera omwaka ogujja gugweko nga nina kye nnina. So baklanti baffe mutunoonyeeko tubeerawo okuva ku Monday paka Friday. Ennaku zino twali twakyusaamu nga tukoma Friday kubanga Saturday tubeera mu field okusinga. So abatwagala ku office zaffe tubeerawo okuva Monday paka Friday. Kuva ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'olweggulo. Ennamba zaffe ez'essimu zibeerako osobola tukubira obudde bwonna kasita bwanga bwakola. Namba zaffe kwe ziri ku screen naye kambasomere kanzombero zibasomera eri 0752 110514. Eyo njikwata nnyo ne ku WhatsApp nziramu mangu nnyo. Mwebale nnyo mbagaliza omwaka omulungi ogujja. Ngubaagaliza muguyitemu bulungi Omukama abawa obulamu abawe n'obugagga n'ebyo bye musinga okwetaaga okusinga bye musinga okwagala. Mbagala nnyo planti baffe.